byangu nnyo ffe tetugenda kukwata mundu tetugenda gamba ogambye oli mulangira kituufu nnyo abataka bali kuki sebo kati mbadde ku nsonga za national kubanga nagambye ffe saaga tubeere mayopiki nnyo saaga tubeere twekwate bantu emu omulangira abataka saaga tubeere ki abataka baffe bali national cause ejja kuba topic ki ndala nze ndi musajja mulangira neera ninawe nva naye ejja kuba nsonga eki endala so saawa zino soke tukole ki kola programu tujje kutwogere ku ensonga ki endala sebo bale kunkyaza kankuleke ndaba biri mukage teekateeka ziri zitya mumbozi mukati so kati tuli eno Davigo Mpolomoda Kachumbari TV watwegaseeko tulwane wa Haji Haruna mu biruko ekyandire mu restaurant naye nga twerebange ennaku z'omwezi mwenda tugenda kubeera ku Serena Hotel Haji Haruna mu birunga ayimba okuva gye yatandika paka gyali saawa ya leero tugenda okuba ngendo ngekuba emitwalo 15 tebo milioni 3 so tugenda kubeera awo mu namba tegeza August mugende ku Serena Hotel mwagire Haji Haruna mu biru nja kutumirako kansala Masembe eyatusulirawo entebe ng'oli mu America gamba nti oli mu struggle fe ntulwana gye tuli tumireko ne kyali wange Paulo Senyonga nga oli mu America awo mbatumiddeko nnyo mune gye musinziira nja kutumirako Anie Kabalagala so olunaku olwaleero tusinziddane wa Haji Haruna mu biru ku restaurant tetuli mu mbozi mukati tuli ku Davigo Mpolomoda de channel TikTok Davigo Mpolomoda ngee bagamba nti lubaale omulamu tasamirirwa manyi twabagamba tutweta bannabyabufuzi abagenda okujja abajja abaaliwo buli muntu mu kiti kye abataka abagenza okulaba Ssaabasajja Kabaka bikyatankanibwa tunakutegeera nyina omutaka omubani njogera naye essimu yavuddeko abantu b'omuli bigi be baamenya tulwamu nammwe n'okubasaasira tusaba Mukama bagumye embeera eno si ya lubeerera naye tujja kugivuunuka taata omukulu nsanyusa okulaba ssebo nange wentyo muganda wange erinnya eryange nze Luba Lwanga Charles Charles omulangira speaker y'Eggombali Makindye wano wenyini we tuli sooka neebaza Haji Haruna mu biru olw'okubanga atwadde platform eno okubanga tudde nova mu kati naye kati at least ng'oli mu environment bweti nsaasira abantu b'omu Lubigi n'ab'ekawempe bafunye notice n'abe ne Munyonyo nno wali Eggaba Buziga bali ku bunkenke wali mu Katoogo bali ku bunkenke naye mbagamba luno olutalo lwoya lwa Munyindo lwekulafu lwaki ogamba notice ogiwa bamufuna mpola ate abagagga bo ne babanga bo basonga busonzi wano wenjaga n'olwekyo ngamba bannayuganda nga tugoberera NEMA Act tugenda kulwanisa ekintu ekyo kubanga tukiraba mu kibba ttaka bwe tuba twagala service and equity tulina okutambulira mu mbeera ey'amateeka ate amateeka nga tegali selective ate mu bufu emuntumirako kansala Abisibwe okuva e Kabalagala nentumirako kansala Sonja Mutebi okuva ewali Lukuli be baliko bennyini nentumirako ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde nenga si yafuga ebyo byonna nga twegenda okujja gwatamanyi saawa zino wewebuuze ani afuga buli kye twogera mu NUP nga bali bakolaki we twagamba mbu ssente zibbibwa walabye oli n'akomyawo budget we nkugamba mbu NUP efuga oli akyeremeza mu kwata resources z'eggwanga naye mbagamba na Uganda NUP ekibiina ekyayemera ku nsonga z'abantu neera nga okirabye Makindye bwe tuli mu kutambula webale kunkyaza ssebo olunaku lwaleero kyembuuza awo nga tukyali awo ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiruubira bya NUP biriki ebigendera bya mubiri ki NUP kankutegeeze muganda wange tuli mu multi party system ekibiina kyonna ekyewandiisa mu mateeka kino kibiina si kya niigiina muba kibiina kya ddiini nga olaba n'ogamba tulina banajje kino kibiina kya byabufuzi ekyewandiisa mu mateeka ekiruubirirwa kya NUP kutwala buyinza kutwala governance y'eggwanga Uganda yena badde yebuuzabuuza ekiruubirwa the major objective
the major role gye tulina kutwala buyinza bwa ggwanga Uganda era nga tuli mu kulwalinga bana Uganda tutambule nabo nga tutwala governance ya Uganda. Olunaku lwa wiiki ewedde President Museveni yali Kololo ng'ayogera ne Robert Kyagulanyi ng'ali ku kitebe wali eri ng'ayogera naye nadde mpuliza speaker yawo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ebitundu za 8 ku 10 oba 70% nga program agivuga agisa ku Mathias Mpuuga. Kino kitwalawo ekibiina. Webale nnyo muganda wange simanyi oba kyowaddoola babyabadde nga biri live omakiwo kye tuyita relayed nga bino wetumala obikwata baddamu ne babikola ki ne basooka babitereka ewantu ne babirilayinga. Nze gwoyogera naye nali live nga ndaba bwenti kubanga ndi member wa NUP. President wogamba mbu ebitundu 8 ku 10 nsaba ekisooka muganda wange simanyi kiki wali oba wali gwe kenyini ng'olikkiriya bulungi kubanga nze yali wali bwenti simanyi oba walikkiriya kubanga abantu oli wagamba mbu tanywa njaga biki byonna wogwe baleese akafaanani nga yali alinze kagirasi ka wayini oli nagamba sinywa njaga naye nga wookebera olumu eddagala lyatwala mulimu percentage yaki nze bye nalaba kaka nkugamba leka mbuuziza ngenda kudda mu bye nalaba nabirabira ku simu social media yali lireidi erabika ole basooka ne bakola ki obotegeeza ki lireidi tugamba byomaze okufuna n'obitereka n'omala okweditingamu n'okola ki kati simanyi nekyekugambye lireidi bibeera bifu ebyo anti kyenkugamba kati olaba nga oli ajja nakuluza ngu ati kamera n'amala okukwata ye n'atwala n'akola ki n'ayokesaamu kale kugambye simanyi biki bye walaba naye kati bino ebiri live uncensored bye batongeddeemu genda onoonye tugambe nga map media genda onoonye nga enzyme babireeta nga tayongeramu naye nga njijukira mbadde njagala nkugenda ku kibuuzo ky'ogambye ekyamazima president w'abantu his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zayogerako yayogera ku nsonga eza NEMA n'ayogera okuwandiisa kw'aba members aba NUP n'ayogera lwaki twetaaga ba member lwaki tubawandiisa n'ayogera ku nsonga eza ubos process gye tuvuddemu n'ayogera kakati abajja okubuuza ne babuuza oli we yaleetera n'agamba zino endiga ezaabula ne focus teyagiteeka kunaye n'ekibuuzo n'akiddamu n'agamba tetwagala ebintu ebimu bikola ki kubanga ensonga z'abannayuganda tesobola kudda kwogera muntu omu nga ssaawa zino waliwo abantu bebagoba ku ki bebagoba bagenda okumenyera ennyumba zaabwe walabe mu Lubigi kati sobola tudde wano twogere ku nsonga omuntu sekinoomu nga tumanyi ekituufu yava ku layini naye nga bannayuganda okimanyi bulungi ze nkwesagala namuge mbuwa budde twagala twogere ku nsonga eziruma abantu kubanga gwe togenda kutereera senga bakuleetera notice ne bagamba wooli ennyumba ye tugenda gikola ki gimenya togenda kwebaka ogenda kutambula nga okola ki wetakula n'olwekyo oyo aleeta ebyo byonna ebyo si efocus yaffe tutunira engeri gye tugenda otwalamu obuyinza wetuwanga enobuyinza mugenda kubutwala nga buli saa mubeera ku mpuuga anti Bobo Wine speak gyakola nga tayogedde ku mpuuga ye mu kwogera kwonna erugenda okuwunzika kakivuane kyembadde nkubuuzaawo nti omukulembeze focus ye eri ku mwami Museveni oba eri ku mwami Mpuuga kubanga yagamba mwami Mpuuga yasooka Museveni yagamba nti tebagenda kutwala ggwanga mu maaso nga balina abatamiivu nga balinamu abanywi b'enjaga n'abantu abasula mu bbaala Robert Kyagulanyi n'amuddamu n'agamba n'ayogera byayogerawo nti omutamiivu yamuwa kaadi omutamiivu yamuwa obwakamisona omutamiivu yamuwa ku leader of opposition ngadda mwami Mpuuga nze nalirowoozezza nti essaawa ya leero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine level gyaliko okuba nti bannayuganda basinga bamutunuulidde yandibadde tawa nnyo mulabo ono budde bungi nga mumalako ebirowoozo olw'ensonga tikizibu nnyo okusanga President Museveni ng'ayogera n'olwowulira ng'alese ku Bobi Wine kubanga ayogedde ku Ssentamu ye ebiseera ebisinga wajja okuba sipiika abeera mu bibye naye wekitwa Bobi Wine yali e London osimanyi wa performance wazirabako ng'ayimba era yagenda okuyimba olwamaliriza yeetoolera ku Bampuuga Basseggona ate kyembewunyako kiri kimu abantu banubira kyensinga okubaagalako mwawaana Sseggona wano bannange awoza omusango mu kkooti naye bannange muvuma Sseggona kati simanyi oba oli Sseggona yakyuka
mmwe nyini mwalonda Mpuuga ne mumuwa ebitiibwa bingi naye sawa ya speed kumuvumira Mpuuga simanyi wali luli temwamulaba kaka neyanza nnyo muganda njagala mbeere straight and focused ekisooka tuba tuterogamba na Uganda tuli mu political system n'ebintu ekikolebwa bibeerako agenda mulimu ne ba agents usually kizibu nnyo okugenda ku media platforms kizibu nnyo ogenda ku radio kizibu nnyo ogenda ku TV abantu ne batabeerawo line gye baagala tutambulire naye nze naawe siwe ngenda okutambulira kubanga ndi wano neera nga njogera olunaku President Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera yali categorically clear n'agamba ekigendera kyaffe ekikulu kisukka ku bantu abamugabo bomenye besaagala kumenya mannya gaabwe neera omulamwa gwaffe omukulu one thing kujjako Musevenism okujjako ebikolwa ebyo ebijjawo justice eri equally served to everyone okujjawo enkola ezannakyemalira kyekigendera kyaffe okula neera ffe omulamwa gwaffe tulare all Ugandans okubiriza bana Uganda bonna beetabe mu bikolwa ebyo byennyini nga tugobera ssemateeka tulabe nga tukola ki tutwala eggwanga muzungu kyayita governance ya Uganda kubanga buli lukya wetunadda okudiscussinga ku personalities abantu omu oba sekinoomu mwami Museveni buli lunaku akozesa bilioni 2 buli lunaku saawa zino nze Lubakya nga ndi speaker w'eggombolola ly'e Makindye n'oŋŋamba mu ntuma tugambe milioni 3 olunaku olumu naye mwami Museveni sente zinaamubula ng'akola ki ye nga agenda mu parliament ng'asaba surplus kakati wompita nze wano ku channel yo yennyini nenkola focus nga tugenda ku discussinga ku personalities kituba tumenya bannayuganda emitima naye kikyeŋŋamba saawa zino twabadde mu eya vote 141 eya Wubos babaze gwe nkubuuza gwe bakubaze nze tebakubala ne sente babawadde sente mu mugendo babawa bilioni 3.9 newe tunatandika discussinga personalities ng'omulama gwaffe ogwa NUP twagala structured system ya governance ebenge etereera kyetutawanya kubanga tuba twogera wetulina omulama gwa NUP tugamba buli gwanga yegatta okulaba nga tukola kitutwala eggwanga Uganda lwaki bwe tutuuka mu kutematema national cake tulabako basaidi emu naye otuuka obyogerako nga bagamba olese sectarism olese tribalism naye bwe baba bagabana aho tebabiraga okusosola so twagala tubeere focused wadde mmanyi mumwe naye gwe nkulaba oli musajja mugezigezi mumwe waliwo abamu be basidelininga n'ogamba onoba olese bano okubakyaza bateeke kwena emboozi naye ffe nsaba tubeere focused kubanga kati wali badde ogamba nedda nezi ono Hajaluna investor mulamba lwaki oluguudo lwe terukole oluguudo kwali terukolebwa lwaki lindako lwaki kampani eno ey'aba China gye bawadde enguudo zonna ezigenda okolebwa olwolwo lwa Salama gye bawadde n'ogamba okole kawempe naye nga tulina bayinginiya bangi Sharifa yakola ebya engineering ayina abaana bangi wali ekabalagala ye lwaki bashuga ebyo byewadde oleeta mu kubuuza n'ogamba bannansi bo lwaki nga we tuli mu covid abantu bajja wali bangi nnyo balina property rates balina penalty naye ogenda okulaba ab'ennamanve bawadde ettaka lya bwereere naye Haruna Mubiru ye bamulowoozamu ne bamugamba tumwadde omwaka mulamba nga tasula musolo omanye abantu bakozesa wano nga bangi nnyo akozesa abaana bano bannansi abasimula wano munansi asasula omusolo amasanyalaze agasasula amazzi agasasula naye omuchina najja olw'emiritria n'akola wano olwogenda obbala tebaliwo wali sebo webali kati ebintu ensonga ze twalibadde twogerako naye babawuddisa temwagala bidiscusingako mulowooza by'abantu bamu kati ebyo nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba mulina obyogerako wano temubirinda eri mu bapaliyamenti temubirinda wali anti ye meeya wammwe naye saagala ensonga muziteeke wakati wa Luba ne Mulyanyama kisukka meeya abeera omu speaker abeera omu bakansala bali 96 Makindye erina abantu bameka ensonga zino zirekera abantu bali bokka ekyalibadde kikolebwa okusooka weebaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ajjukira yali musajja wa bidongo
yali musajja sina mukulembeze ina gwe nebaza nkugamba kisigambye gwe naye gwe nebaza katubazi ngamba eri abantu abawuliriza eno kisabe eno kyano siyo y'abantu bagikolera abakulembeze nze kisooka kyo nyambere kirya gyoli nze eno kyakulanya namulonda kye kisooka kya byonna naye bana abakulembeze nakizuula nti bwe tumala okubalonda ffe mutweyambisa bweyambisa we mumala okutuuka eri gye mwagala temudda ngenda kuwa ekyokulabako kitini nnyo zisaawa yali ku channel yaffe emboozi mu kati nchino omwagizi waffe ali London yansindikira $10 mwaga sorry yansindikira $4 ngayagala ngula ebintu mbitwale mbigabira abantu bo mu Lubigi naye natuuka mu Lubigi ku lunaku lwali lwa kusatu kakati baali bamenya side ne side gye nasooka okugaba ebintu nga bali bo we basenda wa abantu waliwo ekibinja eky'abavubuka abajja ne bakufuna obutuuza awo benabiwa kati ngenda okukizula nga mbawadde ntusibe bagoba nengera side zeeri poliisi neŋŋaana ne baŋŋamba ngenda okufuna abakulembeze bembambiwa leero nkedde ku Nansana ku division ne baŋŋamba ngende mu ofiisi ya meeya omukyala erinnya lineerabidde omukyala yezio kalya NP ne bange yakesima emirundi eji kuba MP nga wagwa era nkubiyeko ne ku NUP ne ngamba buuza ne bangamba kasooka alondebwa ku bwa meya ne ku NUP agenda olwayagadde omukyala meya wontuuse mu office ne South Secretary ne munnyonnyola jenva ne bikibyendese nangamba mulinde kayina meeting mu mazalika nga 3 wafuma yo faza n'abantu abala babiri mwana n'agenda iwako amazeda kikanga 10 bakumi nangamba meya agambe tagenda kusobola kukulaba ali ku Zoom meeting ne mugamba naye mugambe nze ndi wa mawulire ndi wa lugambo agenda kunnoonya ate biro byembadde ndeese bigatta ku yenze tebinnyamba ekyokubira eyabimpadde tayagenda kumwogerako mu mawulire ono yagenda okubigaba omukyala agaanye kati mbadde nfulumayo ofisi ya meya eri wano ndo sekutale watuula nga omukyala atadde amagulu ku mmeeza wano yeewumuliddemu bwati kati kyesitegedde oba eyezuumu nga yewumudde bwati kati kyenvudde mpuuza omukyala sekutale nti eti okukaadi yakintu ya nuupu nimbaako gwe nkubira emagerawo nga mubuuza ebinkwatako so kati mbadde njakulaga nti bannabyabufuzi mmwe kye musinga okuba nakyo kwe kunnyonnyola ffe we mala okutunnyonnyola ne mutuukiza ebigendererwa byammwe okusinga mujjanjaba famire zammwe ngenda kuwa ebyogoze nyina ba MP wano be nalonda aba NUP bangi gwokimanyi bulungi nti MP lwatambatambula n'abantu njaga obere kiriya twa NUP yakajja ogamba mbu bangi obere ntegeeza bakyali bange be nagatako ettaffaali naye linda omanyi ekizibu ky'olina oli mutuufu nnyo olw'ensonga olina ennyonta y'enkyukakyuka naye wamanyira kubanga ogamba ogirina omukwogerako njirabye weerina enjagala abakyano bategeere muganda ng'ono alina ennyonta ey'enkyukakyuka olwa sisitimu enfu kubanga kati byayogera alabira ddala emyaka 4 kubanga nze mwe Museveni yajja mu buyinza nga ndi mu lubuto yajja mu buyinza nga ndi mu lubuto katuyayana okukyusa eggwange ngeri yajja mu buyinza 1986 okyegera muganda kakati saawa zino kyendi mukulaga ono muganda wange kati akiikirira bannayuganda bangi abali mukunyigirizwa kati nono ye wanjawulo aliko mu kibuga ayina ebitabo bisolo mutunulamu oba nange ndi wa mukisa neteebereza abalala nabadde ku St Denis Sebugwawo ku ssomero nenfuna omwana ngagamba eryono ssomero lya gavumenti omwana aliyo asooka genda kunoonya avuga boda okunoonya fees omwana ng'ekimuganye bambi okujja paadi okiwulira omwana nga yeesasulira ki rent naye nga uje bamugamba ze nkutwala mu kibuga ebyo biba bikoze eki bintu eno twatubyogera tubijjemu olubalaato kati lwakubanga twamanyira NRM yamanyira bannayuganda 1 obakuumira emabega NRM yamanyira obutawa bannayuganda information kakati ono muganda wange walaba NUP nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omudongo yali akuba asituuse n'ayimusa n'agamba bannayuganda mukisobola awo no wengambira wetwagambye n'aba Kenya katugamba woba wetamiddwa bannabyabufuzi
nga ndidi twabeetambwa kwana ndi mulya byafuzi awedde emirimu yimuka ogende mu kanso nga kolo ngaliyo kanso kwa kanso tuziranga ogambe bana ensonga z'ababoda boda lwaki ababoda boda lwaki mubakwata nnyo lwaki temuleta police tutuma mmwe tubagamba nera nze tubagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nze ne n'abange use uzenvaako gwe jangu bino eggwanga si lyange oba Makinde si yange wadde nja kubwa meya naye si yange okiwulira Uganda si ya Robert Kyagulanyi Ssentamu si ya Mwami Museveni wadde babaagala ogifuula mbu y'abantu ssekinnoomu ffe tuli mu kubuusa bannayuganda tubagamba mwenno bannayuganda mwategedde eggwanga lino si lya Mwami Museveni wala Mwami Museveni twali twamuwa obuyinza oddikwatamu ku lwaffe naye kati we bali kulemye Mwami Museveni de bali it is simple and clear kiri kye weebuuzizza ngu kiki twagala ekyaffe it is an open secret omanyi kye bayita open secret it is to remove Mwami Museveni from power eggwanga lyamulema okuba lyamulema gwe nkuwadde akatono yawe ati sikolabyeko kogamba mbobadde tobigoberera oyisa otya n'owaana minisita mu budget bagikoze bulungi tonaweza na wiki ate n'ogikomyawo Mwami Museveni namugirako mu council mu speaker wejoli mu council ati bino ebintu byangu nnyo ffe tetugenda kukwata mundu tetugenda gamba tubadde ku nsonga y'okunnyonnyola bannayuganda kyogambye okoye bannabyabufuzi naye nkugamba no okoye tokoye NUP kubanga NUP tenaweza na myaka 5 naye okoyo osanzeewo luli olujegero lwa Mwami Museveni ey'okuzannya kubanga nze ojjukira omugenzi bantaliza weyakuŋŋaanya abavuka abeekamwokya n'abakuŋŋaanya kamera zonna nga weeziri nga ssente ziri ki we bamala okwekubya ebifaananyi n'abagamba bagende bagulewo ki akawunti ezo enkola ze zibadde ezaki eza NRM ojjukira Nabbanja we yagamba ng'ali eri waggulu eggulu n'agamba ono wa booda gwe tusoose bagenda omunoonyeza nga tewangako nawaboda nga ne mu kitundu tekola ki kakati ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byakoze eki n'agamba nedda bano abaana abadde mu ghetto abali sigamba n'abafuzi banjawulo nedda so awe ngamba ensonga zijjeemu ogamba mbu gwe sipiika oliwanja tulina kutambula ku nsonga z'abantu kyekikulu kya byonna munazitambulako muti lwaki tojja nobisimbira oddala lumu abantu bakuwuliza oluva mu kundi gy'oli eyo mu KCC ekibiina ekyaffe tulina nga we wabuuzizza era okimanyi bulungi bakoze essomero musoma tusoma aba NRM mutukkiriza oli munnayuganda simaa bafunye ne kaadi kubanga kati NUP eri mu kuwandiisa bammemba bonna na NRM oli wa ddembe lyo ffe tugamba nera Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba omuntu yenna wabanga akola ku nsonga z'abantu ng'ali ku ludda lw'abantu oyo tunaatambula naye wabanga oli wa NRM nga ogamba okulya enguzi kibi togenda gamba abantu babagobe ku ttaka okusiba abantu obubwereere kikyamu kubanga kati wano Makindi wali badde oyita wali badde ongamba jangu oyogere ku nsonga z'Olivia Lutaaya awo tugamba ono ali focused ku rule of law ku nsonga eziri human kyetwagala abantu wano mutugamba birala wetumala okulonda muddamu birala gwewe okujjako omuganda wange kye nagambye bali abagamba tebakozesa katwaga tubeetegeeze abagamba bo tebina kye bakozesa kubanga oba ogamba kituufu n'ogamba nange kuba nadde nze mbeesonyiye naye njagala tusigale nga tuli focus bannayuganda balina ebintu bingi nnyo ebibakola ki ebibaluma ombuuza ano nga lwaki nkya ku KCCA nkuleetedde buli munnabyabufuzi oba buli munnayuganda nga ngenzere ku focus wano Makindye balina we twagenda mu COVID Mwami Museveni yayisa presidential directive eyateekebwa mu nkola omuntu eyali apangisa n'aba nga tasasula okiraba kakati landlord n'afuna accumulative penalty saawa zino zikyakola ki ezikyabatawaanya jjukira mwalimu entities ng'amasomero mwalimu balandlord saawa zino balina penalties ku bo okya kati ensonga ezo wompita nga zetulina okwogera nogamba tukoze tutya okukendeeza ku bantu bano kubanga egenda okulaba eri we batuuka eri bo nga babawa tax waiver kati ensonga zino tunaffe tuyambe tutya bannayuganda abali mu bizinensi bano okulaba nga bamanya ebintu bino ensonga Sharifa zaleeta mu kanso oba Sonja oba Nampeera ze boogerako si zaabwe bwenzogamba byabufuzi
nga tonagenda oli n'ogula tugambe n'ogula kanojja n'ogula ettaka nga kuliko emisolo okimanyi bulungi kubanga nkulabye ozze wano nga weevuga ogenda gula emmotoka y'omuyaaye naye nga kuliko ki ebipapula kuliko ebipapula bamubanja these bye tulina okureflectinga tugana tukoze tutya wano waggulu constitution mwenga muvuga ebisanja 2 constitution etukkiriza okutandika okutwala ebisanja 2 ku kifo kyoliko kati wakavugako kimu nze ndi wa kimu era kyogenda ogenda kuddamu kwesimbeko ogwo mukama wanabakkiriza bamungu wanabakkiriza bannayuganda Luba Charles speaker w'eggombolola 2026 njijanga meya w'eggombolola kubanga abantu bagamba Makindye with a new face with new ideas n'olwekyo kubanga bamusaye muto bagambye banadini bagambye bamuzeeyi bonna bagambye kati nze ani agaana ekifo kyogenda okujjamu ekyani akiri musofa kati ekifo nze wengenda okugira kigenda kiba kizeeyo eri abantu nze saa nsobola kujja newe ngenda okugira mu 2026 kigenda kiba kizeeyo eri abantu bo basalewo essaawa ya leero ani gwogenda akirimu kati akikiikirira anti kati saawa zino nkugambye bulungi nze sobola kubanga ndi kati saawa zo ndi sipiika wa ggombolola naye banaaba balangiridde kubanga obudde wano tugamba lye emmere gy'olina kati nkyali emmere y'obwa sipiika naye we tunaa tugenda 2026 nga balangidde ekifo ekyo kifuuka vacant kati kirimu muntu abo bannayuganda balina ebisaanizo nga Luba w'omulaba n'agamba nenneeyo ekifo ky'obwa meeya nkyagala naye kati kirina akikulembera saawa zino nze sipiika w'eggomba ly'e Makindye kati obatakuwa kaadi ogenda kukola togenda kulya independent nze nzikiriza mu kibiina kyange we tuba nga tukkiriza bannayuganda be bateekamu obwesige nga tukkiriza waliwo ebifo bingi nnyo wano kati mu Makindye tulina RCC tulina bassistant RCC 2 Mwami Museveni agabira ba director mu KCC bali 10 the focus kyenyaga bannayuganda bategeere ekitutawaanya ennyo okuteeka focus etugamba akafo kano ino kafiirako we tunasooka ne tuyingira ne tugenda kufiya kwegamba njaga if we first accept ne tugamba there is this and we have to meet that fear we have tulina okusooka okufacing okutya kwe tulina ne tugamba tuba twagala Uganda etereere twagala ffenna tulina okufacinga netugamba ekifo ekikulu kye twetaaga bannayuganda kye beetaaga ekyamazima kye kya presidency kubanga waliyo kye tuyita office of the president waliyo the state house ezo zonna waliyo vote 001 ne vote 02 ezo zonna zigendako obutitimbe bwaki bwensimbi ebyo byonna bisalawo ebintu bingi bweteebereza nga agaba badirector bonna mu bitongole ebyenjawulo ba RCDC gobagaba ba inspector gobagaba n'olwekyo focus yali badde ekisooka yabwa president wetunakikyusa obwa president ojja okukakasa ngu Uganda esobola okukola ki okutereera niyo okwerumaluma bannabyabufuzi ate nga bonna baganda olowooza kuva kuki nze njagala nkubuuze nagambye ababyogera be baani gwe ab'ekikabo bonna muli wamu tuve mu beekika baganda abo bonna leero bayogeddeko nabo ekyomukusomunyi banzaala omu nze kale tugamba bakuzaala omu naye kati neera olina kyogamba bataatawo bamuzaala omu ye kati alina be baganda be kakati neera kati gwogenza mu setup y'abazungu naye mu nkola eyaffe ey'abaganda taata baganda bataatawo bonna mwalibanga baluganda kati ogenze neera mu nkopi eri ey'ekikopi ey'ekikopi ngamba kaniza ndize ndi mulangira abalala bakopi sigamba mbu oli mu kopi naye mu kati kopa kunze omulangira lwaki ogamba mbu waliwo okweruma ekyo okwerumaaluma kulina propagated bakuzimba buzimbi we kuti saa zino bayinza okubeerawo olutalo okugamba bali bubi bonga n'okulala babagamba tuteeko kino ekibeera baleme kutambula we batyo bakolaki we batambula sipiri gye batambulirako kubanga saawa zino ekibiina twalibadde tulina we tuli nga tuli mutuwa tusomesa bannayuganda lwaki twetaaga bammemba lwaki mwayimirira anti ffe enkola eyaffe tugoyera amateeka wiiki ewedde ku Mande twabaddeyo gy'obadde oyogerako ku Mande eri okolaki poliisi ya Uganda yayita ekibiina nga bayita mu Secretary General Louis Lubongoya ng'ekibiina ekigoberera amateeka kyali kirina okugenda okukola ki okuwuliriza nga babuuza biki bye basomesa ku ki
ku ssomero naye ng'ekibiina ekigoberera amateeka kyadde kirina okugendayo bategeere kiki beetaaga ffe ekyaffe tugoberera amateeka kubanga tuli national party kino kibiina si kya niigiina kibiina si kya kyalo kibiina si kya saving tulina okutambula n'abantu ne other parties tulabe nga tukola ki naye wadde bagamba akolekera akubanja wawekera akolaki omulimba wawerekera akolaki akubanja ffe buli kimu tukigoberera kiba tugana tukole ki n'olwekyo bwe bagamba mutuli mu ntalotalo bikoze biki tusoma musoma azini nti ngoyinza okugamba nti kati ono omwana alina simisa gyatwala mbu oba yakubajja oba musoma byabufuzi jjukira okujjako jjukiramu mu kusoma nze ndowooza waliwo political education namukoma musoma mu pifiri mu senior fili around there tugenda ogira ne bamuscrapinga off political education yali ayigiriza abannansi how the governance of a society is ate ne bagenda ne ku university ne bamuscrapinga off naye kati osoma sociology course ya sociology esomesa abantu how the governance of a given society should be so n'olwekyo ekibiina kyonna ng'ekya NUP nga kino omulamwa nga si kyakazanyiikirizi kyagala kutwala buvunaanyizibwa obw'eggwanga bino kyali kirina bikola one olikiraba kyakoze ekitebe nga tebapangisa wabula kitebe kyakyo okukola ekibiina okusomesa bannakibiina kyakyo empisa z'ekibiina zeki omulama gw'ekibiina kyeki kubanga ojja kubeera ng'oli mulangira ng'oli wankima bwe banayita bagambye okumanyagana okw'enkima n'abalangira tebifaanagana okitege kakati olabe ekibiina ekyali ekya gavumenti ekya Nkwazi NRM yakiwamba ne bagenda nga basomesezayo bannayuganda ebintu ebyobulimba ne tugamba affe tetugenda kufaanana nga NRM twagala nga NUP tubeere ekyokulabirako ebibiina ebirala tusomese omunansi oba muna NUP yeeyisa atya jjukira tetuli constant kubanga tubeera na activities given series of activities at a given time zeetaaga orientation at a given time olabye bulungi nnyo kati nga mu KCCA we balonda badirector babatwala mu orientation kakati ng'ekibiina kiba kikoze ne kigamba we need orientation we need facilitators okusomesa bamemba baffe aba NUP batambula batya kubanga tulina jjukira abakulembeze at given levels tulina ba member of parliament tulina ba honorable councillors bonna beetaaga facilitation oba orientation ku mitendera egy'enjawulo so ngamba bonna abeebuuza ki kye tusomesa tuli mu kusoma owa NUP yeeyisa atya ye omuntu ayagala okutwala obuyinza yeeyisa atya at times these are because we are on tulimku.com you can genda osome civic education genda osome struggle for liberation how do you liberate the society these are not they are not gamba they are babizimbye mbu bataddeko ekikomera naye at times binza okubeera nga biri mu lulimi olunyanyimbe luli mu Faransa naye natuleeta facilitator nga yamanyi oluzungu n'alunyonyola n'ayogera mu lunyankole n'alwogera mu lujapadola ebyo byonna tubikola ki we are encompassing kubanga ekibiina kino it is all religions it is all tribes kiri across sigamba mu kyemakindye bukka speaker yogomba lyemakindye Luba Charles olaba otya singa tukuba akajine tugenda ali awali bumufumbira waisu ogenda wa noddawo waali omanyi toyagala wookya sigamba muwookya ekibiina ebisaanyizo by'oli ebibuka eyamuteekawo tobiina ekibiina tulina set up kati olaba eno kibi nnyo okulowooza kubanga kati nze seetaaga wali muganda wange wayiswa mufumbira ali mukola the party yamu interestinga nange interesting ogenda nga nsomesa bannayuganda mu bendobendo lyani lyemakindye eno waliyo Nyeko Deriki waliyo Sharifa waliyo Mutebi waliyo Alanisava tugenda tusomesa waliyo okusomesa ne Alani jali tugenda tusomesa tusomesa abavubuka tusomesa abakyala ebino byonna these are all clusters of people that we need to engage ne tubasomesa why we need change in Uganda
setaaga kubeera wali mufumbira tulina obuvunanyizibwa bungi kubanga kati mufumbira ali ku programu ey'enjawulo nange onkyazizza nsomese bannayuganda nze njogerayo ensanyu ne badde njagala ogende waali naye anza muganda kubanga olunaku lumu yagendako ejjinji eyo n'agamba ono maama kadaaga waali temugeza ne mumukwatako ate weyajja eno ate abeeno akuba bakube so kati nze ebbanga etunulye twogeddemu kwano ondaze nti ebyobufuzi obuso yajja kukubira omulanga omukulu Kyagulanyi Ssentamu mu basajja bo boyina ono wabanga mulimba mweyo kyansa agenda alimba abantu bali naye nga mwogezi mulungi aleke kubanga waiso omufumbira naye omanyi bire bitu byakulya sebo tetuli balimba mutima gwo no kyengeeza okulaga wetugamba kawankati nkugambye kampuni gye bawadde okola oluguudo lw'e Salaama ya mu China gye bawadde ne Kawempe ne badde nga tulina nezo proposal ziyitawo mu kazi anti kyenkugambye obuyinza tuli mu bulwanira bugende mu mikono emituufu bwekyogamba gwe bakuwa ettaka ery'obwerere ne bakuwa ne ssente gwe tosobola kulaakulanya bannayuganda ngisobolera ddala kakyogamba sente zebawa lubowa gwe tezikwatako kimanyi ziva mu nsawo yo nammwe sipiika eyo gye muli nawe mulina akantu kemuli ne mutuwulira ebyo ne birabikola mu butuufu bwabyo nedda okujja ng'ogamba mbu Honorable Sharifa last time we yalwananga linda ogambye oli mulangira kituufu nnyo abataka bali kuki sebo kati mbadde ku nsonga za national kubanga nagambye ffe saga tubeere mayopiki nnyo saga tubeere twekwate batwemu omulangira abataka saga tubeere ki abataka bafe bali national cause ejja kuba topic ki nze ndi musajja mulangira neera ninawe nva naye ejja kuba nsonga eki endala so saawa zino soke tukole ki kola programu tujje kutwogere ku ensonga ki endala sebo bali kunkyaza kankuleke endaba bira mukaga enteekateeka ziri zitya